These delivery bikes to continue up to 5. But most of their bikes were confiscated. They will be returned. So they should be returned if you could tell them so that they return. Yes, you have given them amnesty. Yes, so they should return them so that they continue doing business. Very good. I thank you. Fe tugamba bugambi ekyo kyokola okola kyamaanyi okubanga ku Projan Media TV wasalawo no subscribinga era nobanga wanyiga akade okusobola okubanga ofuna amawulire agagenda maaso mu nsi yattu Uganda. Olunaku olw'eggulo wabaddewo olukuŋŋaana lw'omukulembeze w'eggwanga lya Uganda amanyiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni, era nga mu lukuŋŋaana luno yabadde ayina ensonga ez'enjawulo ze yabadde ayanja eri ensi oba eri Uganda. Mu nsonga zino yayogedde ebintu ebyenjawulo ofuiche ebimu byabadde si bipya mu matu gaabwe, naye ekyasinze okukwata omubabiro abantu Bannayuganda era ne kikeera ku makya okubanga kiblowinga social media omuli Facebook, Twitter ne YouTube mwe muli omukyala mukulu amanyiddwa nga Amelia Kyambadde. Ngono omukyala ayina ensonga ez'enjawulo ze yayogedde mu maaso g'omukulembeze nga ziyamba omuntu wa wansi okubanga ayambibwa. Amelia Kyambadde ffenna tumanyi nti mu nkuŋŋaana ez'enjawulo ez'omukulembeze azze ayogera ku nsonga enkulu omuli yasooka n'ayogera ku nsonga y'okuba nti bodaboda zino obudde bwe baaziwa butono okubanga zikoma okukola ku ssaawa 8 n'agamba at least zikomenga ku ssaawa 11. Omukulembeze era teyasooka kikkiriza, naye oluvannyuma lw'okitunulamu n'asobola okuba nti olunaku olw'eggulo yakikkiriza. Amelia teyakoma ku ekyo, yayogedde ensonga endala n'agamba nti waliwo boda ze baawamba era nga baziwamba ku ssaawa nga zisusse mu 8. N'asaba omukulembeze atowe ekiragiro oba atowe oda boda zino zisobole okubanga ziteebwa. Era omukulembeze teyabadde mubi, yagambye buli boda gye baawamba basobole okubanga bagita. Ekintu ekyasanyisuza Bannayuganda ne kiraga nti omukyalo ono ow'e Mawokota afiiririra ddala omuntu wa wansi regardless of her capacity oba obusobozi bwe bwonna bw'ayina, kubanga ffenna tumanyi omukyalo ono ssaawa zino ensimbi zo ayina buli kimu era ayina, naye asobola okubeera mu lukuŋŋaana lw'omukulembeze n'aba nga asobola okubaako ensonga za mugamba era omukulembeze n'aziwuliriza okusinga baminisita abalala abatuula obutuuzi ne bawuliriza era ne baba nga bakkiriza omukulembeze by'agamba. Ffe Amelia tumuyozaayoza okubanga yeewaayo okulwanirira omuntu owa wansi. Live ko Projan Media TV, commentinga, likinga, subscribinga.